Kibalama tasobola kubeera na ddembe kubanga ali wakati wa ddiirwe ennene. Otegedde ddiirwe yennene abamu balowooza nti mu kwagala obwagazi bo nga bwe baagala kubanga balina enjala. Era mu bibajja nabyo bajja ne certificate original, ne bajja ne constitution y'ekibiina original, ne bajja ne Kibalama ateekeddwa okuba n'obuzibu paka mu Magombe. Kibalama bamulabanga ddiiru. Otegedde bamulabanga ddiiru kubanga Kyagulanyi, His Excellency Kyagulanyi alina ddiiru ennene gy'akutte wa business ennene bweti. Naye ng'abantu abagala ogipenetratinga balaba ng'omukisa guli mu Kibalama. Twalabako mu kkooti nga n'obujulizi bwe buli footage yavaayo ng'ayogera kyatamanya nti ndoba waliwo kamera we yali ayogerera amaloboozi twali tugafuna. Bali mu kyama boogera ne president batudde bwe bati President Kyagulanyi n'amugamba nti kye bankoze bankyunyizza. Muganda waffe Mathias Mpuuga kino kankyogere wakatuli kibanyivu gy'oli. Ekereziya nyivu eri Mwami Mpuuga. Abaganda banyivu. Mengo n'Abaganda n'Obuganda byanjawulo. Abaganda banyivu. Tukwaniriza nnyo gwa tulaba kwembozi mu UG ndi wano ne chairman Yasini gwendi naye onako olwaleero tuzze tuwayemuko ku mbozi essaawa zino kweni upyawo enteekateeka ezigenda mu maaso zeza vetting atubagaliza birungi byereera abakaba parliament side eyo kikanga ate nakatiko k'ebyokulonda ka electoral commission ndoza kamaliriza okuwandiisa abalocal government sibwe kiri kamaliriza katulinze mu maaso awo okuba nti n'abakaba parliament nabo beewandiisa then tugende eri omukulembeze w'eggwanga kw'abaana babeesimbyewo nawo tulabe embeera nga bwenaatambula. Naye nkusaba osooka onzikirize chairman akubuuzeeko tusimbulire awo. Chairman nsanyusa okulaba ssewo. Nange nsanyusa Mayanja. Ndi bulungi ogamba otya? Ndi bulungi. Embeera egamba ki? Simbi? Tuludde okulabagana. Wiiki wedde tetwali ffenna. Ate twali ffenna nja kuwaabira ontawo wange. Yali wiiki eri? Wiiki eri emabega. Okay, mbaddemu n'ebisumbuwa. Tutasobola kulabagana era tewannoonyaako naye si nsonga. Mbalamusizzaako nnyo bwenna bannayuganda abali abakyala n'abaami abali wano mu Uganda n'abali wabweru w'eggwanga. Beebaza emirimu gye mukola gyonna ku lw'okubeerawo bw'obulamu bwammwe, abaana bammwe, famire zammwe n'emikwano gyammwe. Ate era ne mbeebaza ku lw'eggwanga lyaffe, ku lwa struggle. Tusaba Katonda atwongere obulamu ate tumwebaze okuba nti abo tuwadde. Tulemereko enensi ffe beyeetaaga. Tulina okubaako kye tukola enensi okubaawo enkya n'abaana baffe bajje babeeko kye batandikirako. Mbalamusizzaako nnyo nzize kubayamu wano ne Mayanja. Amiina. Chairman ekigenda mu maaso wiiki eyo ewedde twalaba Robert Kyagulanyi Ssentamu president yavaayo n'ateeka obubaka ku mukutu gwe ogwa Facebook era ndooza nawonawala nga ku Twitter naye ndooza yateekayo nayenza okusinga nabulabira ku mukutu gwe ogwa Facebook. Obubaka buno bwe njagala okunoonya wano nga yali asisinkanye Mwami Kibalama Nkonge. Mwami Kibalama Nkonge y'omu ku simanyi oba akyali memba. Yali nanyini obuvunanyizibwa ne bukyuka kibiina kati kikulemerwa omuntu mulala. Yes. Ne management yakyuka. Yes, nenga yali nanyini kibiina n'obawo enjogereziganya n'entegeeragana byonna bye tutamanyi sente zaali mmeka na biki byonna naye nga kye tumanyi nti nno yakwata ekibiina ng'obuddimisana n'akikwasa obuvunanyizibwa n'abukwasa NUP administration y'endala. Kakati wano eno president yateekayo obubaka ennaku 2 eziyiseewo n'agamba nti very pleased to have hosted Muzei Moses Nkonge Kibalama at Magere this week. Glad to see that he is steadily recovering from the illness that has bothered him for some time. We continue to support his recovery efforts despite the many attempts by the regime to use him against us and the people and the people's cause for freedom. So bali bonna bali mageraawo era ebifaananyi bino ndaba nga Esigi waali Secretary General Mwami Rubongo yanga waali ne president yennyini ne Mwami Nkonge Kibalama. Kakati nawandika obubaka obwo waayitawo olunaku lumu
nagenda okulaba ng'omukulu Nkonge Kibalama ng'avudde ali mu kamera ng'agamba nze mbonaabona ndi mulwadde NUP tenzijjanjabye nabo ekibiina kyange baakinzibako baakitwala kakati nze sina kyenfunyeemu ndi bubi sibitegeere era nsaba kooti eyangwirizeeko batudize banzirize ekibiina kyange naye nga tesigwa mulundi ogusoose nti pulezidenti buli lwamusinkana aba yakamusinkana bwadda mu kamera ate olaba ayogera birala ne baba nga pulezidenti si yamusinkanye oba esiginga yamusinkanye oba n'abakungu abala okuva mu NUP era olumala okubasisinkana era olumala okusibasisinkana bw'agenda mu kamera ate era ayogera birala buzibu ki obuli ku mwami Nkonge Kibalama neyanza nnyo muganda wange Mr. Mayanja Nkonge Kibalama munene obunene bwe abamutulaga yali President Kyagulanyi n'obukulembeze bwa NUP be batulaga Kibalama era buli muntu yenna afaayo Kibalama n'abatya Kibalama alidde ki Kibalama aliruddawa Kibalama agamba ki yenna afaayo kubanga ekiseera kyatuuka nga abantu ebyokukola byakendera mu ggwanga buli kintu omuntu kyatulako business kati ate bw'aba agibala business yagibala ngeri ndala kubanga bwatunulira n'agamba nti omuntu ng'atudde ne Kyagulanyi abeera w'amaanyi kitegeeza kati awo waliwo okulya yes kati abantu bangi abali awo nga tebalina mirimu nga bali free nnyo mu ngeri yonna mu NUP si mu NUP Uganda yonna nga bwe emirimu nga bw'ogira bajafuuka mizibu gyakulippira so kakati Nkonge Kibalama tusoose kumulabako mu sagaazi weziti omulundi guno gwokka Nkonge Kibalama si w'amaanyi nnyo nti yajja yakola erinnya lingi okuva emabega eyo yonna Kibalama azze mu mawulire azze front page oluvannyuma lw'okukolagana naye ne NUP n'abakulembeze especially President Kyagulanyi okukolagana naye Kibalama n'abeerako ebibuuzo bingi n'afuuka ow'amaanyi nja kujjukizaako emabega nti waliwo omulundi ogwasookera ddala okutawaanya Kibalama yengeri gye yakolaganamu ne NUP n'abuzibwawo bwe gye yabuzibwawo twali tutegeddeeyo naye nga tumanyi nti waliwo ekkobaane ne gavumenti okumweyambisa okulemesa NUP n'obukulembeze bwayo yasooka n'abuzibwawo era nga bwe tulaba nga nti poliisi bwejja neekwata abantu n'emutwala gamba nemuta tetumanyi gye yali tetumanyi gye yali agenda okudda twalabako mu kkooti nga n'obujulizi we buli footage yavaayo ng'ayogera kyatamanya nti ndoba waliwo kamera weyali ayogerera kuba amaloboozi twali tugafuna bali mu kyama boogera ne pulezidenti batudde bwe bati President Kyagulanyi n'amugamba nti kye bankoze bankyunyizza naye ng'obadde wambadde mbaale n'omugamba walumiziddwawo n'agamba bwe nkugiramu ebigere ebyo ndi bubi mu ssaawa ezo ebyo bye baayogera nga bali babiri ffe twali tetubitegedde olw'okuba amaloboozi agakwatibwa oluvannyuma tubikola ki tubitegeera naye nga biteebwa oluvannyuma lw'okuba nti bwe bava mu kkooti bwe bati Kibalama agenda awo bamuguliramu kabiya abamwagala ennyo nga bw'omanyi bamwagala nnyo olwo Kibalama wanjawulo bamuguliramu kabiya tumulaba ng'ayogera awo mu malirivu nga ababuulira obubi bwa NUP ababuulira obubi bwa Kyagulanyi n'obukulembeze bwa amaze okusesenkana President oluvannyuma lw'okumuta okuva embaale kati ajja gamba President nti abasajja bampisizza bubi bakuba ebigere byonna n'okwogera era yagamba n'okwogera kwa dolaba nabadde ndi ku gun point kati byonna biggwa amala okugenda ne President agenda bamuwamu kabi ab'esayidi wabweru awo ate ayogera birala kakati nemba nga nzisobola kunyigira Kibalama musonyiwa bw'abanga n'abalamu babakozesa ebingi abatali mu myaka gya muze Kibalama bwe baba nga nabo basobola okugamba nti bampadde akasiimo nga nnyingira okukola otegeera ekintu ekyo kitegeeza nti ate Kibalama bambi ali bubi era omulamwa gwe tuliko guno tegukoma kunza ayogera tegukoma kuggwa ali wano tegukoma ku Kyagulanyi agukulembedde oba Lubongoya owa Secretary General omulamwa guno omunene ogw'okununula abantu bangi bali ku maggwa gye batudde nga kazita akabaliko tekabaganya kuddamu kutegeera
ng'omuntu ali awo mumulaba kibumbe kyereere nga mumulaba atambula alya anywa ayogera naye nga si yaliwo kati mu mbeera eyo abantu baffe tulina okubeera nga tumanyi kiki kye tugamba okununula eggwanga abantu bawambe yes abantu baki bawambe abantu bawambe kakati bwe tutunuulira Kibalama nga akyadde wa pulezidenti ne esige waali pulezidenti afulumya obubaka obwo ng'atulaga engeri gyalimu agenza atereeramu ekitegeeza nti abadde mulwadde abadde agenza afuna obujjanjabi nga ne NUP ekimanyi ng'era bamuwaki bamuwa obuyambi era naye n'akugamba nti wabula ebimutuusiddwako byonna olw'okuba nti siteeti egezaako okumukwata emweyambisa okulwanyisa NUP bw'amala okubyogera ebyo nga n'ekifaananyi kivuddeyo ate enkeera tumulaba ng'ali n'omu ku munnamawulire ng'agamba nti abali bazibu nnyo nti wangi wadde akaweke wadde kaki bazibu nnyo nti bajjako n'ewange ne bampa emitwalo ameka bampa emitwalo 2 n'agamba 2 tiye bampa emitwalo 2 okakasa ebatanga abavubuka abo nga ne mbuli tewejjusa kuba nti wakolagana nabo muganda wange ndeka awaayogera bambi ayinza okuba ayogera ebyo byonna naye ng'ate eriyo n'abalala bakola ki abalina bye boogera era bikwata ku ye kati awo mu kwogera agamba nti n'akaweke sikafuna waliwo omwana eyampeereza omwana wange ali bweru yampeereza ku Bukerenda naye nga gulo limu twalabye omuntu agamba nti alina we yamutwala n'afuna obujjanjabi era n'okusula ne kumalawo kumpi miliyoni 120 Diini akugamba nti abadde afaayo nnyo ku bulamu bwa Kibalama Diini Luba wasaava nga yafaayo ku bulamu bwa Kibalama Nkonge ngaani kimubuuze ngaani wamusanga wa Kibalama ekyokubiri esente ezo nti bamujjanjabisa obukadde 120 uwa nga za kisulo gy'abadde asula amaze emyaka kati awo simanyi kakati bw'aba ayogera ebyo naye nga n'oli byayogera 120 ayogera ku musajja ono agamba nti eddagala alijja bwayiro wa ggwanga mutabani we yalimuweereza afunayo olunaku amira obumeke bumeka 2 naye ng'oyo amuinterviewinga ne interview eri yagirabye nga tasobola kumubuuzaawo okibuuzo nti ate tubadde tukuwulira nti ofuna obujjanjabi buno kyo kiri kitya okitegeera yamugamba kimu lwaki NUP tekola ki temujjanjaba abavuka awo tewejjusa muli okukolagana nabo bannange ndejjusa so kakati ebintu bino ebintu ebyo bwe muba bajja kubyogera abantu bangi bajja kubiraba abantu bangi ne waliwo abatajja kubirekanga bwe mubireeta waliwo abantu ababiraba ne bafunamu ekyokuyiga oba ne bafunamu enjawulo kwekyo kyoyagala okutegeeza n'omuntu kyabadde ategeeza kakati Nkonge Kibalama namujja mu bantu bensobola okunenya namujja mu bantu bekola ki besobola okunenya egyo emitwe gyonna egitalina mirimu egisuubira nti Kyagulanyi mulimu naye nga bajjira mu ngeri y'okulowoozesa abantu nti Kyagulanyi mubi egyo emitwe Kibalama tasobola giwona egyo emitwe Kibalama tasobola kugiwona bali bubi bwe bajja mu kamera bakulaga ng'abaamala bwe bajja mu kamera bakubalaga nga balina pulaani ennyingi bwe bajja mu kamera bakulaga nga Kyagulanyi agenda okutuuka nga balina bye beekolera abamezeeko emirembe naye ate nga ye gwe mulimu gwabwe Kyagulanyi gwe mulimu gwabo waataali tebasobola kufuna kyakulya otegedde so kakati tutunuulira era omuntu y'omu Diini ng'akugamba nti yagezaako nnyo okubanga abadde agezaako nnyo okubanga atambula ne Kibalama era waliyo olutalo eyo ng'oli Kagomba agamba Diini yakute Kibalama n'amutwala ewa Kyagulanyi era Diini n'akulaga nti nze ensonga zammwe nzikoze eki nzivuddemu onasonyi okutataganyaamu katono yes tofine Diini Lubawa akwata atya Nkonge Kibalama n'amutwala ewa Kyagulanyi Nkonge Kibalama tasobola kwogezeganya na pulezidenti yennyini ti pulezidenti Kyagulanyi Ssebo nkunoonya nkwagala nkwetaaga kakati nga muzeeyi we ng'omuntu munnakibiina
Waliwo kintu kyesitegeera awo kyotategeera kubanga okubeera nga okutuuka nga Muzeeyi Kibalama okutuuka wa president weetaagawo ko bbulooka wakati awo simanyi sayansi ali awo si bituufu. Waliwo emmandwa gye tutera okwogerako president yagyogerako emmandwa Bwanika. Emmandwa Bwanika mbi nnyo naddala ku muntu ateetegese. Otegedde emmandwa Bwanika mbi nnyo bweyingira awali obulimba yo ejjeyo amazima. Pressure ereeta ddiini mu kamera nga kimuleetedde n'okwerabira ebigambo byonna byonna bye yajjanga ayogera nga n'amaanyi g'ayogeza naye bye yawanga public ali n'akomawo era n'awaaba eri ki n'awaaba eri public. Ebyo byonna okugamba nti Kibalama nti bali mu kusika omugwa Kagombe noono nti era oli Kagombe agamba nti ddiini yatutte Kibalama ewa Kyagulanyi. Eyo mboozi ye ng'omuntu era oli ateekeddwa okuba atannakyogerako kuba akimanyi nti ku ndagaano yabwe tekiriiko. Naye kakati kikulaga ki nti wabaddewo olukwe okuviira ddala mu bigambo bya ddiini. Sijja kubimalayo naye kankugireyo ebimu nti bajja ewa ddiini nga basaba obuyambi kubanga tebalina baagala okulikavalinga ekibiina kyabwe naye bali abayaaye babalemesezza baagala obuyambi era mu bibajja nabyo bajja ne certificate original ne bajja ne constitution y'ekibiina original ne bajja ne oba registration oba okay ekyokusatu awo kinnemyemuko kati omujja tusonyiwa so bajja nabyo byonna mu original. Kakati bajja basabe obuyambi ewaani ewa ddiini bagezeeko okulabika nti bali kavalinga ekibiina kyabwe ekyabanyagibwako naye mu ebyo kati kooti ziganye baddukira wa ddiini Lubowa Saava. Weebale nnyo kubuuza ekintu ekyo. Ddiini Lubowa Saava ng'oyamba ngaani eyo ddiiru nnene bizinesi nnene bakutuukako batya? Poliisi eremeddwa, kooti eremeddwa, eri gavumenti namba yewulira nga teyagala kintu ekyo oba teyagala NUP. Gwe ddiini bakutuukako batya? Obwo bwekikola obwa bulooka. Gwe mu bintu by'otunulira n'olaba ng'ebyangu ekiremya oli n'olowooza nti gwe okisobola kubanga enjala ekola ki? Enjala ekuluma. Naye era mu mboozi ya munne bwe baabeeranga Katumba akugamba nti baasisinkana Kibalama ne boogerezeganya naye mu ofiisi ewa ddiini. Era eyabadde mu interview nga n'amubuuza nti nga boogera nga Kibalama n'eddiini ani yanoonya munne. Katumba n'akugamba nti singa Kibalama ye yali ayise eddiini twayisinkanye wa Kibalama. Naye Kibalama ddiini yayita Kibalama yensonga lwaki twasinkana mu ofiisi yaani ya ddiini. Otegedde ekintu ekyo. Kakati kitegeeza nti bino byonna omuntu byamwogerako okunoonya obuyambi ye ddiini ye yalaba ddiiru mu Kibalama n'asalawo amuyite bakolagane. Era ddiini bwe yadde ayogera yagamba nti yali ayagala kumutwala yali ayagala bakolagane yakolaganako n'abantu bangi batamenye mannya naye nga gyamalira olaba be yadde ategeeza. Kwa yayogedde omu ku mutegesi w'ebivvulu nga musajja w'amaanyi bizinesi y'ebivvulu. Bwe yamwogedde teyamwogedde erinnya n'agamba nti baatuukayo n'ayogerako naye ku nsonga za Kibalama nga bamuwa obuyambi. N'avaawo n'agamba nti waliwo abamu bannabyabufuzi abaali mu nsonga eyo era balaba nga ensonga ebakaluubiridde ne basalawo ne baggulawo ekibiina ekyabwe era kati kitambula. Bw'ati bwe yayogedde naye nga takoze ekitayogedde erinnya. Okitegeera? Kakati ebyo byonna bw'oba obitunuulidde bikuwa ekintu kimu nti eggwanga lino lirina obuzibu lirina n'obulabe. N'oyo ayogera ng'avuma nga yeekaza abantu tebalina mirimu babuukira buli kintu kyonna. Kibalama tasobola kubeera na ddembe kubanga ali wakati wa ddiirwe ennene. Otegedde? Ddiirwe yennnene abamu balowooza nti mu kwagala obwagazi bo nga bwe baagala kubanga balina enjala balina kye basobola okukolawo
otegere ekintu ekyo ne gavumenti yennyini teyagala Kyagulanyi oba NUP ebeerewo naye gwe omuntu obuntu ozze ne weewera ne mu kamera n'ogamba nti mu nnaku z'omwezi bwe ziti NUP egenda kuba teriiwo ngenda kubakubira NUP njikuba ekigo oyogera ebyo byonna sente ozijja eri abo abali against NUP kyokka nga be balina emmundu be balina ne sente bakulaga nti kikoze eki kibakalubidde kibalemye gosuubira okulonda ddiiru so kakati tudda ku kibuuzo kyaffe kigamba nti muze Kibalama mulamu lwaki bwalero bwayogera bwati ate nkyayogera bwati gwali eyo olaba ki naye nze nkwadde view yange nti Kibalama ateekeddwa okuba n'obuzibu paka mu Magombe Kibalama bamulabanga ddiiru otegedde bamulabanga ddiiru kubanga Kyagulanyi His Excellency Kyagulanyi alina ddiiru ennene gy'akutte oba bizinesi ennene bweti naye ng'abantu abagala ogipenetratinga balaba ng'omukisa guli mu Kibalama tasobola kuddamu kuba na mirembe ng'abagala kuyitira mu Kibalama batuukize ddiiru yaabwe so Kibalama talina buzibu n'obutwe gwe mulamu gukola bulungi musajja mukulu ne weebuuze ddiiru abadde mu mawulire n'emyaka meka gy'alina mawulire akagabiramu emyaka giringa 6 nga w'amaanyi nnyo naye musajja ali mu myaka gye 79 kati awo tegeera ebizibu byonna omusajja byalina okufuna mu myaka gye mwali ne ddiiru emuyimiriddeko naye nga bali beerabira kibeerabira kwe kumanya nti oli obuyinza mu ddiiru eyo yabuta misana ng'ensi eraba ne Katonda yateeka ekyo ku likodi byebyo sebo abantu abalwanyisa Kyagulanyi si kyekiseera babiveeko kubanga ndaba buli kimu kigezeddwako bayise mu makubo gonna kubanga okuva ekibiina kino lwe kyatongozebwa nti abantu bazze bakozesa bayita mu Kibalama naye ebbanga lyonna kigaanye naye wekanga nti n'essaawa zino era kiba kyagezaako okulwana nga bayita mu ye okwagala okufunirako n'okusuula NUP tebajja muleka era tebasobola bwe bamuleka biri bibiri aba bawangudde oba okuba nga takyalina maanyi ebyo byonna bisuubire aliko emmere aliko omugaati aliko ebirungi tewali asobola kumuleka bulesi tekisoboka tebamwogerako lwakuba baagala nnyo waliwo gravity yeebasika gravity gimanyi yeebasika eyo kuba nti buli budde erinnya kuba erinnya lyogeddwako ebbanga ddene I mean lyogeddwako emirundi mingi fakiti erinnya ndoze likyasusa okwogerwako emirundi eminyiga lya muntu wa bulijjo kakati tebasobola dyesonyiwa tebalinawo mukisa kino bwe kigaana baba alina okuyita wano avenue eno bwegaana baba alina okuyita mweno bwe batyo tosobola banenya banoonya mmere yes okay kakati wetwogerera essaawa zino Honorable Mpuuga yavuddeyo n'agamba nti kyekiseera kunaku Olwokutaano bagenda kutuula basalewo bayite pulezidenti oba nedda kyekigenda okukolebwa mu DF Democratic Front kubanga bwetwogerera essaawa zino bannaffe aba PFF bagambye nti bo tebagenda kusimbawo muntu yenna naye ng'essaawa zino bali mu njogerezeganya n'ekibiina ekyabayita ekya anti ekya mwami General Mugisha Muntu nti ate era mu kiseera kyekimu era bali mu njogerezeganya n'ekibiina kya National Unity Platform NUP era bali mu njogerezeganya newankubadde nti omukago gwe bagukola ne anti so kati ne mwami Mpuuga yavuddeyo n'akola statement naga nti talina buzibu bwonna nabakola coalitions kutubeera mu njogerezeganya naye n'agamba nti okola enjogerezeganya ng'olidde abantu abamu bataddemu ssente ekyokulabirako nti singa essaawa zino NUP etta omukago ne PFF tikitegeeza wabeerawo bye mugamba nti mutulekere kino tubawagire ekyokulabirako bazogamba nti tugenda bogera kuba pulezidenti naye twagala kukyobwa road mayor Erias Lukwago mumuleke temwengamwe temumusimbako omuntu kale avuganye ne bali abalala abanababaganye okutwegattako naye ffe wano mwami Balimwezo aveeyo ate mabega wa omukulu omulodi ffe wali tubawagire wali waggulu ti naye tokireeta essaawa zino nga already bamaze okuteekamu Lukwago ataddemu ssente Balimwezo ataddemu ssente nti yalaba tebikola
era ne mukwogera ko nalaga nti oba oli awo bino ebyokwogerezeganya tukwatagane tukole omukago tuwagire omuntu omu yalabanga ebyokumala ebiseera ebisinga n'okwogera mu just obwogezi okunyumisa emboozi Mwami Mpuuga naye nti ku Lwokutaano luno yenkya bagenda kutula basalewo era balangirire baleeta oba neddera gwe baleeta yaani era nawe era ajja tubuulira nti okusinziira nga bukuba tooki mu DF olowooza ani gwe basuubira okuleeta kuba president singa banaaba bakkiriza nti tuleeta era ne baba tebaleese olowooza ki ekiyinza okubagaana okuleeta webale nnyo muganda wange nsaasira njogedde bingi natofaayo ne tubikwate kinna kimu tugenda bikwata kinna kimu okusookera ddala nze nzikiriziganya n'okuvuganyizibwa ku mutendera gwonna nze nzikiriziganya nakyo sikirina mbuzibu. Ekyokubiri kibeera kibi nnyo omuntu gw'ogenda okukolagana naye. Waliwo enjogera yabeeranga mu DPA ng'egamba nti eddusu lya gundi terisiba bbaasa. Naye baategeezanga ki nti gundi togenda tosobola kulagira tosobola kwogera kigambo bantu ne bakiwulira oba ne bakigoberera. Muganda waffe Mathias Mpuuga akyalinayo omulimu gw'okukola. Ekisooka akyalina okwenenya ekyo kyoba ayagala oba takola ki oba tayagala. Okwenenya ku nsonga ki? Okwenenya okusooka bulimba. Obulimba bwe tosobola kugamba muntu nti sekandi bamuwa akasiimo naye n'olwekyo nawe walina okukalya naye ng'akasiimo ako ke bamuwa bakamuwa awummodde ate gwe okali oyingira obwo bulimba. Ekirala enkwe. Mathias Mpuuga yabeerako mu palamenti omwo nga tagikulirangako. Si lwakuba nti yali ateekeddwa ogikulira oba kyekyenjawulo ennyo naye yalitegedde kibiina kye kyamutuusa ku ddaala eryo oba musajja munne oba mukulembeze ekyamutuusa kuki ku ddaala eryo. Kati n'obwo obunnanfuusi nabo ateekeddwa okusooka okwenenya kubanga ate ebigambo byayogera bingi ebimenyawo oba ebiraga nti teyasiima oba teyamanya kyamukolerwa. Muganda waffe Mathias Mpuuga kiro kankyogere wakatuli kibanyiivu gy'oli. Ekereziya nyiivu eri Mwami Mpuuga. Lwaki nyiivu eri Mwami Mpuuga? Ekisookera ddala ebyobufuzi interest zonna we zirina base kwezisinziira oba kwezeesigama. Tosobola kujja ddiini mu byabufuzi mu interest. Tosobola kujjamu ggwanga mu interest. Tosobola kujjamu myaka era tosobola kujjamu kikula kya muntu. Interest ebeeramu ebintu ebyo bingi byonna bitunuulirwa bibeesingibwako. Ekereziya ekereziya nyiivu kubanga walivuddeyo noyogera ensonga entuufu lwaki Kyagulanyi Mukatuliki munno ekizibu kyo ki naye. Abaganda banyiivu. Mengo n'Abaganda n'Obuganda byanjawulo. Abaganda banyiivu. Tosobola kubeera Mpuuga n'ofuukira Kyagulanyi ekizibu. Abavubuka banyiivu. Eri Mathias Mpuuga. Tosobola kubalowoozesa ti atanatuuka myaka gyammwe talina kubeera na siteeke ku ggwanga lino. Oli ku munnaabo okyunya. Otegedde? Nti akulemye bulemi naye byonna obubonero bulaga nti oli ku munno okyunya. Otegedde? Yes. Era tolina kyosobola kubuulira bantu batasaanidde nga Kyagulanyi yakulira gye bali. Nti bw'oba ng'obodde Kyagulanyi tosobola bamatiza nti bo baagala. Nabo banyiivu. Otegedde? Yes. Bw'ovaawo
abantu bonna abazze balwana nga bamanyi nti eggwanga lino liteekeddwa okukyuka nga bawaddeyo musaayi gwabwe n'amaanyi gaabwe n'ebyabwe tebasobola kutunulira bulungi nga balina essuubi mu Kyagulanyi gw'Empuuga. Tebasobola ekyo tebakikulimba. Buli kategori ngikumenyedde nkulage Mpuuga abantu be yasobye. Kakati bw'aba avuddeyo n'ayogera ekigambo tewali muntu asobola kutwala kigambo ekyo kubanga byonna byayogera bulimba. Byonna byayogera bulimba. Bukuusa omujjudde obusungu obungi nga tumanyi bannayuganda kye bamusobya. Otegedde bulungi. So kakati kuno okwegatta nja kwogerako bwe nti okwegatta kujja mu mitendera mingi. Osobola okulaba nti ew'okukwata wa mirundi mingi naye omuntu omu asobola okukwatako kimu ku ebyo. Otegedde? N'obaawo n'okwegatta okw'okugamba nti omanyi nti bwe tuba twetegekera palamenti leeta kino ndete kino leete oli aleete kino oli aleete kino tugende mu palamenti tugenda kusinziira ku kino naye njaga kutegeeza nti palamenti mugituukamu nga mulina ababaka 109 ne mukuba akalulu ne mufuna ababaka 7. Amakulu matono nzo okuŋŋamba nti tugamba n'ebifo mu palamenti kubanga mulina kye mugenda okugusa no kibanga ekigamba nti mutulekereyo omulimu guno mutulekereyo ne kino ekifo naffe tube nga tubeerayo. Ekyo kitegeeza mu kwegatta kubeerayo bubeezi. Ekirala twawagirako Dr. Kizza Besigye nga tuli mu DP naye nga tetulina nga nze siina na wendo woolezaako n'eddakiika n'emu nti bannange lulume bamukoze batya nga Dr. Kizza Besigye tamwogeddeeko. Dr. Kizza Besigye nga tayogedde ku Mbabaali. Dr. Kizza Besigye nga tayogedde ku Sebamala. Neffe ne tukkiriza nti eggwanga lietaga nkyukakyuka wadde nga DP tutaddewo wano naye tetujja kukaka oli ali ku ddala lyeddene Besigye tetujja mukaka tugamba nti nno wano toteekawo oba tuyambireko ku Mbabaali. Tetwakikolako. Kakati bagala okugamba nti bw'oba oyagala tukuwagire ku kya pulezidenti nawe tulekere ekifo kino si byakugabana. Awo wale yange weeri mu kwegatta. Era bwe tudda ku ebyo omulala asobola okujja ng'ayagala okugamba nti waakiri ekibiina kyange nakyo kibeereyo n'ababaka 2 oba kibeerewo n'ekifo kino kisigaze kuba kye kirina nakyo sikkiriziganya nakyo. Kikyo gwe oluza kyali badde kitya mu kwegatta kuno. Era mbadde nkyamaliriza nti gwoyo okaabira kibiina kyo kibeeyo n'omuntu naye ate ne NUP oba n'ekibiina kyala nakyo kirina okuzimba abantu baakyo. Kati gw'omutende level gy'oleeterako okwegatta eri ku mutendera gwa wansi nnyo nti gw'obala ekintu kimu nti nga naffe ekibiina kino tubeereko n'omubaka ono n'olwo ekibiina kino tubeereko n'omubaka ono. Kati gw'oyagala oli akugambe nti kati ffe tetujja kuzimba kubanga ebyobufuzi okuzimba ekibiina tuba twagala buyinza. Kakati gwe ekyo kitujjamu ng'otekawo obukwakkulizo ffe ate bamu bwe tutaakola luli saabulabako obukwakkulizo obwo mu DP nga bagamba nti abagenda okwagira FDC aba DP mulowooze mugende mubuuze ne gundi ne mubuuze ne Besigye bo bano ababaka baffe abakozi ate saakiwulirako. Kati bo bano ate baagala nnyo okunyigiriza bagire ku bukwakkulizo obutayamba Munnayuganda. Munnayuganda omukago gw'ogendamu si gwakuba nti Mayanja ali mu kifaawo kubanga era byabadde alya talina Munnayuganda gwagabana naye. Sitegeeza nti nno okulya booti nti nno omusala gugenda okugaba ne bali. Nti ebbanga lye mumaze mu system mutulaga nti temulina kye musobodde kukola kuba temulina buyinza. Neera omulamo kwe mwegattira mwe mukyalowooza nti tulina okuba nti tubalansinga gwenviira wano gwedda wano gwenviira wano gwedda wano. Kakati njagala kugamba nga bw'obuuza ekibuuzo okwegatta kwe naalibadde njagala. Kwali badde kutya omuntu okuleeta kubanga omuntu bwajja n'agamba nti nze nziza okuwagira naye nze nfuniramu wa enkuwa naye nfuniramu wa era nkikolaganya nekiri kye bagambanga nti lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu president tateesa tajja nateesa ne Museveni ne bata abasibe ye n'abagamba nti omuntu mu kuteesa
olina kyofiirwa kyota mbadde okuba nga nfunamu nekyota nawe gwentesa nga nange okitegeera so mwembi mulina okuba nga mulina bumufuniramu kati ffe mwami Museveni tumuwe eki yes okutuwa abasibe tumuwe eki kubanga alina tulina okuba kitumuwaako yes okutuwa abasibe tuba tulina okubaako nekitumuwa webale nnyo yes kakati ne wana eno omuntu okujuga nti bannange twaga tugitwagire President Robert Kyagulanyi Ssentamu ffe aba PFF 2026 naye tufunira wa kati kakati esokera ddala twagala omuntu yategeera ekizibu ky'eggwanga kimu ekyokubiri twagala omuntu nga twagala mutima gwe nga titwagala situakikyaye tigundi woyaawo amazima gagenda kuvaayo gatya nti ebbanga ly'okulemberedde mu sisitimu eno ovuddeyo oganye okuvaayo okutugamba nti ekyamazima sirina kyensobola kukolayo naye oba oli awo singa tuli ffenna mu bino nga FDC nga NUP nga gundi ne gundi twalibadde tusobola okubaako kyetukyusa kyetutuukako naye gwagamba ebyo osooka na kunenya lwaki munsimbyeko ono oba tojja mu mutima gwakuteesa oba olabye bakusinze n'oyagala okuziyiza kiri gw'osigaze nga bwe nalaba okusema ojunganda kati NUP eretayo omutyotya omuntu nga balese kanso we omuntu batya omumesimbako mutya so omuntu yenna ayagala omukago oba okwegatta ku lw'eggwanga alina okumanya omuntu by'alina okujja nabyo yes era emmeeza bwe muba nga mugituddeko muba mulina okubaako buli omu kyaleeta mpa nkuwe era abali awo tolowooza nti bayagadde nnyo bwagazi okuba nga tebalina ba candidate bwe baliwo bonna babalina bonna buli omu asobola okwesimbawo naye batya okugamba nti ekyamazima omuntu alina enkizo mu kino y'ono batya ekyogera kyomuntu alina enkizo mu kino oba ku ntebe y'eggwanga y'ono singa oli ajja n'akikugamba nti y'ono oba ofunye ensonga lwaki teyateekawo era ne wabaawo n'obunafu wano nti PFF egenza okuwandiisibwa nga dokita ali mu kkomera ne bwe muba mulimu ideas ze naye olwayo PFF terina mukulembeze wa ku ntikko ng'erinda dokita ali mu kkomera otegeera ekintu ekyo kubanga omukulu Lord Mayor Yesu Lukwago akola nga ssentebe chairman okitegedde kakati singa tuvaamu obunafu obwo ne tuvaamu obunanfuusi obwo kubanga dokita bwe bamukwata ne bamutwala mu kkomera singa bamutwala nga ye mukulembeze wa PFF etteeka likuwaliza okumulinda yes singa PFF eggulwawo nga dokita ali munda bw'otateekawo mukulembeze kiba kitegeeza nti era okyazinira ku ntoli otegedde ekintu ekyo kakati obweraliikirivu bwaffe bubeera nti amaanyi gonna ge mulaga nti mugalina ng'abasajja ab'amaanyi n'ensinga ebamanyi ag'amaanyi lwaki temugakozesanga kusinziira ku mbeera eriwo mu kiseera ekyo kati dokita bw'aba taveeyo nga tolo mulinda mumala mufune kyemuzzaako so wano muba mweteeseteese dokita bw'ajja naye nga mumufikisingawo wali ebintu nga bikyuka nga mudda ku ndagaano yammwe naye bw'abanga ddala kati otolo nga mutandika buto ekintu kye mwali badde mutambuza ebbanga ate olwo nga muddayo buto kugamba nti ate kakati dokita takomyewo munnange aye tulina okukola kino so nga ate muba mwakisalira dda amagezi kitambula so kati obwo obunafu bukyaliwo era omuntu yenna akugamba nti twalyagadde alliance kyekituufu naye twagala mitima nakiki kyoleta ku mmeeza kale ensonga nga tugiredde ku mabbali eyo waliwo ensonga ya omukulu Honorable Derrick Nyiko yalangirira wano nagamba nti bannanga abamakindye west Makindye West. Makindye East. Makindye East. Yes, East gaba bannanga Makindye East sigenda kujja mu nsaasi ne kimala. Waka buno yabwandika ku mukutuko gwa Facebook page n'abuteekayo. Era toli kyali ayogedde nengo baka buya buteekayo tavangayo kubwegaana.
kugamba nti oba waliwo omwana yali azanyira ku ssimu n'abuwandiikayo, kugamba nti noba waliwo abajja ne babba ekibanja kyange ne babuteekayo. Tewali kyali ayogedde, naye ng'obubaka n'essaawa zino lokwasi nabakeberayo simanyi kati oba yabuggyeyo naye nga bubaddeyo okuva lwe yalangirira. Bubwe. Yes, bubwe. Yes, kakati yavujjiza olunaku olwajjo mu vetting kubanga Joe yabadde vetting jo ku Lwokusatu yabadde vetting ya bannakampala abaka abegwanyiza kaadi ya NUP mu Kampala era y'omu ku abo abeesoboddeyo ogenda okuddamu okuvuganya ku kifo kya Makindye East. Naye nga jjukira waliwo mwami Mulyannyama meeya essaawa zino nga yejjula oluvannyuma lw'omukulu ogamba nti Makindye East sidda ono n'ava ku kyama Kindye West gyali yeesimbye naye gakandekereyo bano kaŋŋende eri asooka kubanga n'ekifo ekyo tukinyweza kubanga ono abaddeyo incumbent akivuddemu. Kati essaawa zino yejjuludde agamba nti yakomyewo ne ku kitebe yabaddeyo era ne bamuveetinga. Kino nga tutunulya abafuzi abakulembeze kubanga tubadde nnyo ebbanga ddene nga tugamba abakulembeze tebali Musa, abakulembeze aboogera ebigambo eby'okwefuulafuula. Mwami Museveni ejja n'atugamba nti bweweza emyaka 75 nti oba tokyali mu Katulo oba tokyasobola. Ate bwe yagira bw'ati bwe yagiweza nagamba bannange nkyasobola. Kati muzeeyi siva ku main ng'akyewulirawo. Kati nkyewulirawo kati wendi. Kati abakulembeze abatanywira ku bigambo byabwe. Nti omukulembeze abanga asooka okuwandiika ekintu nga teyeefumiitiriza. Namanja nagamba nti ate kati binawandika mutwale eri nammwe. Aba aneesigwa atya? Webale nnyo Mr. Mayanja. Kino nakyogerako era nkiddamu. Ate nga gwe gusembyeyo. President Kyagulanyi. Kendeeza okutya abakutya. Si gwe wekka. N'abantu b'okulembera nabo. Abamaze okukakasibwa bannayuganda nti bakulembeze. Mukendeeze okutya abantu ababatya. NUP tetwagala nnyo omukono gwa kyuma naye ate twagala nnyo okugogola abantu ettumba. Ekyo ekisaba kibe nga kibeerawo. Tetwagala mukono gufuga gwa kyuma kuga gwe gutukaabya naye twagala nnyo ate okugololamu abantu ettumba. Kizuuse nti obugonvu, obukakkamu, okwagala abantu kigenda kwonoona ekiruubirwa ky'abannayuganda ekinene singa tekiibeeko komo. Otegedde singa tekiibeeko komo. Era by'ebintu kati ebi bibiri sagala kutula nnyo wano mu kamera nenjogera bintu bwe biti naye oba oli awo kambikooneko. Ekisookera ddala Nyeko bye yakola biraga obutali bwesimbu naye ng'ekifaananyi kye bamulabiramu kyamukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu. Yes. Oyo MP ye omuntu ateekeddwa okuyimirira ku mazima atunulirwa abantu bangi agobererwa abantu bangi asikiriza abantu bangi alungamya abantu bangi. Omukulembeze ateekeddwa okuba ng'ayimirira ku kigambo kye. Omuntu oyo yajja n'ayogera n'agamba nti tagenda kukkiriza nkola ey'okulwanyisa enguzi ate nga tusaba nguzi. Ye yennyini bye bigambo bye yayolekeza twiti ye gye yasoosa positi ye gye yasoosaawo. Yagamba etya? Yagamba tagenda kwetaba mu kulwanyisa nguzi ate nga alya nguzi. Amakulu nti kirabika balinda ssente ze baamusaba okuwaayo nga yagirabanga enguzi okuviira ddala mu bigambo bye. Nga ssente ze bamusaba mu NUP. Ebyo yabyogera yabiwandiika. Kakati olwaleero ebizibu ebyo ebyakwaliza okuwandiika ng'owithdrawing interest yo biweddewo. Era gw'oyagala n'enkya omuntu akwesige era abakulabirako naddala abaana eri eggwanga lino batwala kifaananyi ki. Kakati gwe bwe nkukomyako awo nenzira kuba n'abakulisiivinga. Nyeko okugenda ku kitebe tekyalibadde kibi era si kyantiisa naye ate n'okumugaana okujjawo nakyo tekirina kye kitukola. Paka ng'amenyeewo biri
oba yeetonze naye yo katemba ffe si gwe tulimu eyo nsobi ku yakikoze ne ku kibiina eyo nsobi ekirala otunuulira omuntu nga buli lunaku yabeera n'ekizibu ate era nga buli lunaku yafuna obuyambi era buli lunaku nga yafuna attention yafuna ebizibu buli kaseera ate era yayambibwa buli kaseera ate era yaweebwa attention buli kaseera. Sami byatukola bingi binafuya emitima gy'abamu ate birina nekyebiteekamu abaana okuyiga nti wotali mumativu yomba wowaayiriza ng'oyagala kulya yomba wokola bwoti yomba. Sami naye ensonga ze mubeeko we muzikomya obwo obuntu butonotono naye bwe bukola omulamu ogwo gwe muliko obugumiikiriza bw'osaba omulala ayinza okugamba nti ye omumanyidde bumanyizi naye kateekewo ensasagge oluusi anaafuna ekyo. Ezo ensonga bbiri mbadde nino zoogera kakati vetting egenda mu maaso naye mu bonna buli asaba tannakusiigira kifaananyi kigenda kukolera mu gavumenti mpya. Abantu bangi baali bakakasa era bamativu nti ekirijjawo Museveni luli balumbe naye tagenda kuvaawo. Abantu ekyo ekirowoozo bakirina mu bo era omuntu akugamba mayanja mpa ngende nnwane ndeete eddagala mu ddwaliro ne gavumenti ejjo ogenda kulwanagana nayo nga ya Museveni bwebadde laga obusobozi bwo mu ebyo byosaba naye totulaga kikyogenda kulwanagana nakyo otulaga nti ekitegeeza olwedde muli mu gavumenti eri yaggwadda kubatwala mu kalulu nga mubalowoozesa bwe mutyo munonde mbwe ndeka gavumenti ya Museveni ku nninga naye nga jjukira tugamba tugenda mu protest vote Mwami Museveni 2026 taliiwo ogenda kulwana na Kyagulanyi so kakati akakiiko bye nawuliddeko ninawo gwe nayogedde kandidate gwe nayogeddeko naye naga nti ebibuuzo bigumu si kyekiri kyosuubira nti bya nassale era naye bw'aba yabikoze Mukama yamusaasidde awulira nti yawaddeyo kyasobola naye nga si bye byabadde bisuubirwa era omuntu yenna yenaddeyo n'akugamba nti wali kugenda kugiramu nti bagende wali tewaliwo na muntu alina buyinza ku kaadi kugifuna wabula gwe kennyini nannyini ogwojejjako nannyini kugisaba gwojejjako oba ogyeweesa lisuubi liyampadde kuba yambuulidde ekyo kirungi nnyo. So kakati twagala tuyigemu ekyokubeera abeesimbu twagala tuyigemu ekyokubeerako abantu abatulabirako twagala tuyigemu embeera ey'okweresa twagala tuyigemu nti tulina omulamu omunene gwe tugendako era twagala tuyigemu nti tetununula muntu omu tununula abantu bangi amanyi n'atamanyi omugezi n'omusiru omunene n'omutono omuto n'omukulu omukadde n'omuwere ayogera n'atakoze eki n'atayogera kununula ggwanga bino tetubiriimu gundi kufunayo kifo gwalina endowooza eyo biveemu ze nsobi we zisinga okuviira ddala tutambula mu kugenda kwenunula gwe olwenunula ng'omuntu ng'ebyo bikoze eki nga biwedde so tubaagaliza okubasunsula obulungi tulina essuubi bwe mba mukyusiza ebigambo n'endowooza zammwe nze nsuubira obulamu nga bwe buli okutiikinga ambuleera n'akasembayo kyemutalina kubuusa maaso tubadde nga tugenda mu byobufuzi bino nga nominations za local government ze zisembayo
abamu tukyalowoozaamuko okuba akati ekifaananyi kye tujja tubawe lwaki basoseroko gavumenti ne basembyayo palamenti ne presidential. Naye nga bulijjo nominations ezo zikolebwa luvannyuma lwa kulonda pulezidenti. Ezo eza local government. Tukyanoonyereza tujja kujja tubabuulire kifaananyi ki kye tufuna mu kino kuba bintu tubirabye ebbanga ki? Ebbanga ddene. Naye nga mu kuteeberezaamu akatonotono olwaleero eyali badde aduumira ku lwa bonna era ng'akyayagala bamulabe mu maaso olwaleero ayinza okulegeza kubanga yamaze okufuna kaadi. Ekyo nakyo kisobola okubeera ekigendererwa. Kaakati ojje weetegereze omuntu ng'alina w'atadde essuubi oba agenda kufuna emitwalo gya 2. Ebiseera ebisinga obungi tayagala kusanga muntu yenna asobola kukasuka jjinja. Yaba alaba okola ki? Omufiiriza. Yaba alaba omufiiriza. So mu bye tugenda okulonda ebijja mu maaso mulimu abamaze okwetegekera emirimu. Nti oyo yafunye kaadi asuubira nti agenda kuyitawo. Kyo kituufu kaadi esobola okuba nga egenda kuyitawo. Kati naye yeebalira mu gavumenti ejja oba yiye oba si yiye ye tayagala otaataaganye mbeera. Nekyo akasikodu kasobola okubeeramu mu kuteebereza. Naye nga oba oli awo ekisingako ku ekyo tujja kukinoonyereza kubanga bwe kyatutandika kulonda local government ze zisembayo eri mu maaso. Otegedde? Naddala ku mitendera gy'amagombolola bakansalazi ne bamayors municipalities be basembayo eri maki mu maaso. Kyekyo sebo. Kale mu dakiika 10 malinya tumalize n'ensonga eno eya Felix Kulaije omugezi w'amagye. Of course twalabako CDF Jeno Muhoozi yava n'ateeka ekiwandiiko ku mukutu gwa Twitter n'agamba nti ye nga yayogedde era kiwedde nti mu campaigns teri president yesimbye presidential candidate yenna agenda kuweebwa lukusa kutambula n'abantu be mu ngeri nti bano be bankuuma bano mitamano be bankuuma. Agamba nti abantu bano bonna bagenda kukuumibwa CDF bagenda kukuumibwa ba SFC. Era bwe kityo ne omugezi w'amagye Felix Kulaije naye yavuddeyo naye nagerera ekintu kyekimu. Naye nga lutujjukira nti nno abakulembeze bonna ab'enjawulo nti kubanga mukulembeze atambula n'abantu be. Kati kyesimanyi bagenda kwawulirawa abantu omukulembeze ne yeesimbyewo batambudde nabo ne bakanyama. Kubanga jjukira nti president waba atambula omuntu yeesimbyewo Kabe Katumba oye aba n'abantu naye abako n'abantu be abamubeera ku lusegere, aba ne ttiimu ye y'ebyuma ebizindaalo, aba ne ttiimu ye abagamba nti kati bamukwatizako mu bintu abakola emirimu egy'enjawulo. Ttiimu ebeera nnene. Kati simanyi bagenda kubawula batya okubasusulamu. Naye nga bo bagamba nti nno tebagenda kukkiriza presidential candidate yenna kutambula nabakanyama. Bagenda kukuumibwa si basirikale bano aba bulijjo oba ab'amagye wabula SFC. SFC siri ejja likuuma president. Akati SG atukolera ekintu kimu. SG Mwami Rubongoya tugulira akawunga ka myezi 4 okateeke emagere. SFC bwe bagenda okujja okukuuma president waffe yeteekete kukuuma abantu nga 5. Tugulira akawunga kabeereyo. First lady waffe mukyala Babi tusaba ku bbali awo otwongererewo kaabuyonjo. Myezi 4 tugenda gimalawo. SFC bagenda kukuuma president waffe tetukiganye naye nga yeteekete kukuuma abawera 5. Tetugenda kugiwa mukisa kubeera na president waffe yekka. Otegedde? Nze mbyogera bino. Ekyokubiri ffe tulimanya tusalawo kubanga obutatambula electoral commission gye kulambise si musango. Ffe tulisalawo tumanya nti leero ab'egindi Mr. President ogenda baweerereza wano tugenda kutambula. Ekyo kyetwagala. Era okuva ku nomination obukuumi bwa SFC tetubuganye. Naye manye nti erina abantu begenda okusanga n'Ekyagulanyi.
nze njogera side ya NUP kati emanye nti oweereta security egenda kubanga esobola okufeeding okuwa service abantu abo bonna bagenda okubeera nabo era okuva ku nomination tetugenda kuddamu kukkiriza president kubeera yekka bamukuuma naffe okitegedde bamukuuma naki nammwe wamu naffe wonna bwe mudda mulina okubeerawo tulina okubeerawo tetuganye security yaabwe bagiweeyo nga boy basazeewo ba electoral commission besazeewo naye bajje nga bagenda kumukuuma n'abantu be tagenda kuddamu kubeera yekka yes ebyo byebyo era tuze tulaba akalulu nga electoral commission ewa presidential candidates security simanyi buzibu ki bwe baali basanzeewo okuba nti olwaliro baali agadde okukyusa baweewo ki bawe SFC titubumanyi era SFC nga omwogezi w'amagye ng'agamba ng'alagira SFC okuuma ba presidential candidates tetasobodde kutulaga nti bwe twabaleka nga tubawadde amagye bwe twabaleka nga tubawadde poliisi bafuna obuzibu buno na buno nakyo kyali tebakinnyonnyola nakyo bakitunnyonnyole tumanye lwaki security ku luno egenda kukyuka nekisembayo tetugenda kuteesa nammwe kutereza ggwanga lyaffe ekyo kizibu muli baddembe okukola kyemwagala aye naffe tuli baddembe okugaana kyemugamba kubanga ebbanga eri beesigisizza n'eggwanga kirabika nga waliwo ebi tatambudde bulungi n'olwekyo tetugenda kuteesa nammwe ku ngeri ki gye mugenda kuvaawo n'ekisemberayo ddala olutalo teruliiko lukusa teri gye bagaba lukusa lwa lutalo olutalo lujja ku lw'embeera eriwo era tewali kitabo kyawandiikibwa nti tewali beerawo olutalo bakoma ku luno tewaliddawo lulala embeera ebeerawo ye kulyetingawo olutalo embeera ebeerawo yeteekawo butebenkevu mbaagala nnyo mubeere bulungi tweyanzege Geoffrey Mayanja gegange mbadde ne chairman Yasin tukwagaliza akaseera kalungi weeraba